obunkenke nga Bobi Wine amaze okuweebwa certificate ey'okunominatingibwa, amaze okubeera nga akakasibwa kuba candidates abagenda okubeera nga banominatingibwa, era nga munnange ku nsonga eno ne poliisi nga erina okwegendereza era okulambika mu kukkiriza ewatali munnange ate kwebuzaabuza okukkiriza Bobi Wine okubeera nga ate bw'ava wali mu kunominatingibwa bw'atyo alina okukola rally newankubadde nga venue bwe batyo bagikyusizza. Mao n'Empuuga balabika olwokaano balubuuseemu ate nga si be bokka, kirabika munnange ne UPC. Kati bwe tuba twogera ku Mao n'Empuuga kitegeeza DP tegenda kubaayo, DF ya Mpuuga mu kalulu ka 2026 ku ballot paper tebaliiko, UPC tebaliiko, NID tebaliiko, abakabuleeta. Kakati ate munnange obunkenke bw'amaanyi ku kitebe kya NUP. Jjukira nti ate munnange ekitebe kya ekibiina kya NUP tekinnaba kubeera nga kirangirira bafulaga bearers kuba MOP. Kale munnange obunkenke buli awo okuyitayo ku kitebe kwegamba anti bagamba kaseera kali abantu abamu baali tebajja ku kitebe nga tebajja tebalabikako. Kaakati muganda wange balabikako ku kitebe, waakiri ajja n'atwalako obuddaawo n'awummulirako awo. Kale bwe nti munnange nkulamusizzaako kyonna gy'otuusaako engalo gyebale. Uganda Atlagi mu mikwesese nga bulijjo gye ndi nnyo ekinja namaze okubeera nga nkijjako era zigometa yaffe muganda wange bw'etyo eyo gyegenda okubeera nga ate etalaagira. Emimmonde n'emiwogo gikyaliyo nnyo, waliwo yambuuza tukyalya emimmonde n'emiwogo. Obadde ki? Emimmonde munnange tugirya ennaku ezo nalya ku mimmonde emisiike, twalya ku mimmonde emisiike wano ate nga munnange n'emiwogo era ogiraagirayo n'osimayo. Maye kati waliwo engeri gy'osima ku muwogo, osima ku muwogo n'osimako omu n'oddamu n'oziika nekikulu n'olema kigirayo lumu. Kata omuwogo ogwo n'okola ki? N'ogutetenkanya mu ngeri yonna n'ogira embayizo n'oziteekako. Vakedo naye waali lwakuba nti ennaku zino twamutemako amatabi addemu aluke buto kubanga tumuliridde ebbanga. Emiyembe gyo gitaddeko, emiyembe gitaddeko muganda nga situation eri ge mawulire agali mu mikwesese. Sooka kubuulira biri mu mikwesese muganda nga situation. Bannange Mukama Katonda. Kale munnange bwe tutyo bwe tugenda okulabika tusookera wa Bobi Wine. Tusookera Bobi Wine nga teweerabira nti maintenance palace gye bali nnyo bali. Maintenance palace bano balina solar systems zonna ba maintenance palace, balina ebyamazzi, balina ebyamasanyalaze byonna beba maintenance palace. Ate na Hillside View apartments nabo gye bali nnyo wali ejanyi ku church ku Entebbe Road. Tuuka enamulanda kitendeka jansi buuza ejanyi ku church gyogenda okusanga Hillside View apartments. Dokita gyali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo. Dokita gyali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo muganda wange. Essaawa zibulako oba ennaku zibulako simanyi, naye ennaku zino ngamba nzija ngenda kujjaawo tulikoodingeyo. Naye nga tomanya munnange ali anajja wano kikulu nnyo okubeera nga yeeyogerera kuba namugamba naatera okulekeraawo okwogerera. Okay, tutandikirewo muganda wange, tutandikire ku Bobi Wine kubanga bubadde bunkenke bwennyini nga akakiiko k'ebyokulonda katutegeeza nti Bobi Wine talina mikono gimukkiriza kubeera nga yeesimbawo. Kale David Davis Lubongoya bw'atyo yakkidde omutimbagano n'atulaga certificate ey'akakiiko k'ebyokulonda nga bamaze okubeera nga bakuŋŋaanya emikono. Kakati munnange akakiiko k'ebyokulonda bwe katu kitegeeza kamaze okubeera nga kakonfaminga signatures oba emikono egyabadde giweereddwayo be gyasubmitingiddwayo waliko nga ekibiina kya National Unity Platform bwe kito kiri mu kaweefube era nga kiri mu kupapirira oba rush hour nga munnange bamaze okubeera nga bakitegeeza nti emikono tegiwera, nomination signatures teziwera. Kyokka ate ng'olunaku olwokutaano munnange tuluyingiddemu ng'ate babagamba na ku ssaawa ezisukka 6 ez'emisana nti akawungeezi nti temuweza mikono mmwe, temugiweza. Kati nga balina okubeera nga bapapirira. Kakati munnange akakiiko k'ebyokulonda nga abantu bamaze okubeera nga bakalaga nti emikono tugirina. In fact abantu buli muntu alina emikono ebiri.
ate nga weetaaga gumu okusayininga. Kati abantu ne beesombola okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, era ku lunaku olw'omukaaga zaagenda okuwera ssaawa 6 ez'emisana ng'emikono gimaze okubeera nga gifunika mu disitulikiti zonna. Abantu baasula ku zibbaasi nga bajja. Kati n'abalala mu disitulikiti ezimu ezaali zaamaliriza edda emikono nga gyo gyawera dda, kubanga si buli disitulikiti nti electoral commission yagamba nti temuli emikono tegiweze. Kati nabo baali bazze nga babagamba na gino gibulako tuzze tugiweeyo. Kale ssaawa 6 lunaku lwali lwa 6 abantu emboozi ze nagiteekayo wano, naye munnange eddoboozi lyagaana okujja nengezaako gitetenkanya nga nze ku simu yange nsooka kugiwuliriza ng'eyogera, naye ate we wayitawo eddakiika oba nga 2 oba 10 eddoboozi ne livaako. Era bwe ntyo ne njogerezeganya n'aba YouTube nga mbagamba bannange kiki nabakola ki bannange, kubanga mmaze okuapulodinga emboozi yange. Kyokka ate ndaba tekuli ne bangamba tujja kukuddamu naye tebannanziramu wano, so kyatinga nabo wano. Kakati munnange ebiwe ebito bibiri bw'oba olaba emboozi ku Uganda Talage nga tukuli maloboozi simanyi, kubanga nze nsooka konfamika ku simu yange nga naawe bw'obeera ku simu yo, kuba abantu abasinga obungi kwe bawulirira ebintu bino ng'eddoboozi kweriri nga maze ogya uploading emaze okundaga nti eri uploaded. Wayitawo ebbanga ttonda eddoboozi ne livaako. Simanyi bannange kiki kigenda mu maaso. Oluvuutu, abasajja baateekayo oluvuutu ku YouTube ne ku mutimbagano. Kakati munnange bano nga bamaze okubeera nga bakakasa emikolo gya Nuupu nti akati kale gye gino gijjudde. Nejjukira nti baatugamba nti baali kwekwasa bwekwasa, era David Lewis Lugongo yatukakasizza mu posti gye yataddeyo. Kati munnange bano kye baakoze akakiiko k'ebyokulonda ne bapushinga oba ne bongezaayo nomination ya Bobi Wine, nomination date ne bagamba lunaku lwa 3 ennaku z'omwezi nga 24 ku ssaawa 8. Era kakati we twogerera bw'atyo n'abeera nga ye candidate ow'okutaano, aspirant ow'okutaano mu abo abakakasibwa, era nga General Kaguta Museveni nga tumusudde mu guluka, James Nathan Nandala Mafaabi owa FDC Najja Nankumbi, Robert Kasibante okukosa ne Elton Joseph Mabirizi bebo bokka. Munnange abalala nkugambye ate bo basazeewo ne babivaako nga bengenda okubeera nga munnange nkwennyonnyola. Kakati munnange Davis Lewis Lugongoya bw'atyo nakkira omutimbagano n'agamba nti munnange bino byonna mwe mukubiraba tebikwatagana na mikono oba signatures. Bino byabadde byakakasa oba byakukakasa nti ddala Bobi Wine tabeera nominated ku lunaku lwe lumu ne Museveni. Yensonga lwaki kati baamusindise ku lunaku lwa 3 ssaawa 8, kubanga tebaagala Nuupu eshediwinge rallies ebbiri ze yabadde etegese. Era bw'atyo munnange ne yeebaza abantu bonna nti mwebale nnyo, mwebalidde ddala okulaga solidarity. Kakati munnange nga tumaze okubeera nga tutegeera ebyo nti akakiiko k'ebyokulonda nti akakodyo kabadde kakukakasa nti ddala Bobi Wine atabeera nominated ku lunaku lumu ne John Museveni, kubanga ebintu bino mubimanyi bulungi. Museveni yeewalira ddala okukola okuteekeka omukolo oba event wamu ne Bobi Wine, yeewalira ddala kubanga birimu okulabisa nti kubaka kati ne ba competition wakati w'abawagizi abagulirire abasombe n'abawagizi abeetwala spontaneous. Kakati ekyo muganda wange kirina engeri gye kikubamu. Obeeraawo n'ogamba naye kakiringa bw'onoogamba nti omusajja katugeze aguze buguzi omukyala gw'atwala ku mukolo okumubeererawo, naye alage nti alina omuntu gw'abeera naye, naye nga akimanyi nti ono asasudde musasule, obanga bw'onosasula ssenga ajje ku mukolo gwo, naye nga okimanyi bulungi nnyo si ye ssenga we ebyaddala, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati bali babeera balina abaabwe, gwe naawe towulira kye kimu nga ggwe ate asasudde obusasuzi ono ajja akubeererewo, ng'okimanyi bulungi nnyo nti mukyala we tajja kusobola kukubeererawo ku mukolo, ojja tutuuka eyo akuswaze. Oba babalabe mwenna nga mulinga kwegamba oba ababadde kyabava okulwana
Pati laavu teri. Temusobola kunyumyamuko ng'abalala. Kakati ne General Museveni naye agamba nti wange laavu enkake si nnungi girinaanya laavu eya ddala eya reality eri kwalaali. Kakati awo munnange poliisi bwetyo emaze okubeera nga ekakasa post nomination rally era nga bataddewo strict guidelines, bataddewo obukwakulizo obw'amaanyi. Bamaze okubeera nga bakakasa nti Bobi Wine singa anaaba nominatingiddwa alina okugenda okukola rally ne bakkiriza, naye ne bateekako obukwakulizo obw'amaanyi ennyo. Kale munnange bino biri bitya tukyali Kampala Uganda, muganda wange. Ennaku z'omwezi zabadde 22 Septemba 2025 Uganda Police Force nga abakulu mu yo bamaze okubeera nga beegaayagaayamu awo, bamaze okubeera nga beegaayagaayamu in favor of their commander in chief. Kati bwe batyo ne bagamba nti munnange kale n'ekibiina ekya National Unity Platform nakyo tetulina ngeri gye tunda kigaanamu ate ng'oli tumukkiriza. Kati ne baapuruvinga nti bagenda kuba bategeka rally oluvannyuma lw'okunominatinga Bobi Wine, era ne bagamba nti naye mulina okubeera nga munnange ate mutunuulira bino butereevu, birina okuba nga mubigoberera, obukwakulizo mubugoberera, public order and safety guidelines. Kati okusinziira ku poliisi, kuba njagala mbikuyitiremu obitegeere muganda wange, simanyi oba ne sayidi yeeri bwe baabikoze. Munnange okusinziira ku statement ya poliisi gye yayishuwinze ennaku z'omwezi nga 22-25 Septemba nti ekibiina ekya NUP ne pulezidenti waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga presidential candidate bwe batyo munnange bamaze okubeera nga baba go ahead okubeera nga bategeka rally oba olukuŋŋaana era ku kisaawe ekyakaala kisaawe ekyakaala kiri wano Nateete. Kati bino byakyusekyuseemu, abamu babadde mumanyi nti byabadde birina kubeera eri Katwe, baabikyusizzaamu. Kakati munnange ebyekatwe baabiganye, era nga akakiiko k'ebyokulonda kamaze okubeera ndowooza nga babakubidde kasimu nti ye tumaze okugira, naye kakati nammwe mugire muti naye temujgira. Kati poliisi munnange bwetyo nga egaana ekisaawe ky'eka Katwe babaganye nga bagamba nti bakikoze olwa safety concerns, era bwe batyo nga banyonyera mu statement yaabwe nti location eno ey'ekatwe bakirebe nti yabadde tesaanidde ngeri unsuitable for a political rally due to its proximity to Katwe market and several other businesses. Nti bw'otunuulira ekisaawe kino ekyekatwe kyabadde kwegamba nga tekisaanidde kubanga akatale k'ekatwe kali awo, wajja kubaawo okutaataaganyizibwa ne mu bizinensi. Ekisaawe kiri mu pozishoni mbi, era bwe batyo ne bagamba nti olw'okuba nti ekisaawe kino kirinaanye mbu high voltage power line, mbu waliwo amasannyalaze gali agayitira ku byuma ag'amaanyi ennyo, n'olw'ensonga eyo tekisaanidde kubeera nti abantu bakuŋŋaanyewo. Ne bagamba n'okugamba nti waliwo ne rail line, naye Uganda waki waliwo train ezitambula, mbu waliwo rail line ekatwe wayitawo train nga sinnamanya, ndaba ng'ebyafaafa edda. Kale baba tebagaye nti waliwo rail line oba ebeeragawa kuba nze ndaba ebyo, naye bagambe waliwo rail line, mbu rail line mbu nayo kyabulabe nnyo abantu okubeerawo, train eyinza okubatomera, naye nze mmanyi train mu Uganda ezikyatambula. Kakati munnange bwe batyo ne babagamba nti okusinziira ku bisaawe bye babadde bamaze okubeera nga bateekayo, nga basaba nti gye babeera baba bateeka enkuŋŋaana zaabwe, kati waliwo ekyakaala ekisangibwa e Nateete, ne babagamba ekyo kyo kikola, mugende ye Nateete, mugende Nateete eyo, mugende Nateete, kubanga jjukira Nateete waliyo ne police station ey'amaanyi, oba oli awo nezabagambye tujja kuba tusobola obbasika bano tubayingize wano mpola mpola. Kale ekisaawe kyakaala munnange Nateete gye babasindise aba NUP. Kati bwatyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wa NUP n'agamba nti okusalawo kwa poliisi kuno mukitwale nga
oba n'okulwawo okubeera nga batukiriyalinga delayed clearance okuva electoral commission byonna byonna okubitwaliza wamu munange yabadde pulaani yakugezaako kufrustratinga events zaffe era n'agamba nga bwe kyabaddemu nekiteeberezeddwa nti era rale yaffe yeekatwe tibajja gisazaamu naye basobodde okiriyalinga eyennateete yensonga lwaki munange ne nomination yaffe bagisindize ku 8 lunaku lwa 3 nga tebaagala event yaffe ebeerewo ku lunaku lwe lumu n'olwa Museveni newankubadde nga twabadde munange tumaze okubeera nga ate buli kimu tukisabumiitingayo mu budde naye bwe bati bwe batugambye tewali kyakukola era bwe batyo basazeewo tugende tusisinkane ku Kaala era abantu bonna mbasaba tusisinkane ekaala nateete ku lunaku lwa 3 Wednesday bwe batyo Kyagulanyi Ssentamu bwe yapositinze ku mukutu gwe ogwa X kakati munnange n'ategeeza nti munnange okuva lwe kiri nti ffe tubadde nga tweyisa mu ngeri erinomo kati engeri munnange gikiri nti batandise ebisitories byabwe ebyo naffe bwe tutyo twasazeewo ne tugamba katubuukinga ebisaawe 2 nga tubalaba batandise ebisitory byabwe ne tubuukinga ekyekaala ne tubuukinga newana ekatwe kale munnange nekituyamba okubeera nti ekyakaala kyayise naye bo kibeera bide nti tewali kigenda ku stoppinga revolution kakati munnange poliisi etaddewo obukwakulizo obuweererako ddala nno poliisi etaddewo obukwakulizo obuweererako ddala conditions eziweererako ddala nuupu zeyina okubeera ng'egoberera nuupu erina okuba ng'egoberera conditions zino era nga bagamba nti walina okubaawo essuwa clearance obukulembeze bwa nuupu bulina okukakasa nti bwafunye clearance okuva webugenda okutegeka event era management y'ekifo ekyo balina okuba ne ba local authorities nga bamaze dde okubeera nga babakakasa nti ddala kituufu tubakkiriza kansuubire nti tebabayitemu mugambe nti tetunnaba kubakkiriza abo tetunnaba kubanga ekyo nakyo kiri awo omuntu yeebuuza ani yakkiriza Bobi Wine okuba nti ekatwe ennateeta akubayo olukuŋŋaana be baani abo abaakiriyalinze basajja battu munnange bali mu nkola ya save my job kakati era poliisi mu bukwakulizo bye yataddewo public order nga bagamba nti byonna bino birina okubeera nga biribeera observed traffic laws ekibiina kya nuupu kirina okukakasa nti waliwo strict adherence to traffic laws and regulations amateeka ga traffic public health and safety bagamba nti byonna birina okubaawo ambulance zirina okubaawo abantu balina okuba nga tebateekebwa mu bulabe balina okubeera safe walina okubaawo ne emergency medical services byonna munnange byonna nuupu erina okubeera nga ebituukiriza ne bagamba tebagenda kubeerawo procession no processions tewagenda kubeerawo bantu kwegamba nga Bobi Wine ajja bamugoberere naye abantu banaabakolera kikuba abantu bagenda kuŋŋaana bamugoberere ne kati ndowooza emmotoka zino piki n'ebirala sisuubira kuba nti General Museveni yetaabe nabyo bw'anaaba agenda ekkololo kubanga tujja kulaba poliisi ebadde werekere oba ebaganye kuba bajja kwera bambadde t-shirt za NRM biki abapoliisi ebagayidinga bulungi nnyo nga tebabakuba ku mukono eno abannuupu gwoguba omusango kati awe wava obuzibu kale munnange bwe batyo abapoliisi neewa nuupu amagezi okubeera ng'egoberera guidelines ezo kubanga bazikoze ku protectinga public n'okukakasa nti rwale etambula mu mirembe bwe batyo amateeka ne bagabawa kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo teweerabira Mukisa Transport Services bano basange ku 074193273 074193273 bano balina emmotoka munnange ezisobola okubeera nga zikutambuza okwetooloola eggwanga naddala mu abava ku airport obugoba obudde ku airport 074193273 beba Mukisa Transport Services kakati munnange akaseera katuuse nga bwe nabategeeza oba bwe mbadde nga nzijja mbategeeza nti Bobi Wine alina ekintu kyakoze pressure oba kasukaali kaleetedde abantu abamu already okuba nti balina
okubeera nga tewali kubuusabuusa bakikakasa nti kati abantu bamanyi we bagwa. Nsuubira okuba nti kati Mpuuga Mao juzi nga Mao bwe yalangirira era ne kirabika nti ng'amaze okubeera nga akakasiza ddala nti beekubye ejje oba beekuba ddajje kati tewakyali kyakukola bakkiriza ne bagamba katugende tulye. Kakati ne weebuuza nti bulijjo Mpuuga ayogera ku kisumayo ku bannakyemalira n'ayogera ku n'enyuma bwegakaawo abadde ng'abirogootana. Kaisaawa ya kakati munnange tewakyali kyakukola. Bano kye baakoze munnange nga bagamba nti kati bavudde mu lwokaano oba tebagenda kwesimbawo kubanga kati toyinza kugamba nti ate tuli wamu tukoze coalition ne NRM ne PLU n'abalala bonna tuli ku sayidi emu kubanga yatukakasa juzi Mao nti already kati waliwo ebiwayi bibiri, ekiwayi kyabwe ekiri awamu ne NRM n'ekiwayi ekirimu NUP PFF oba n'eki ne ANT, naye kiba kyawewuusa nnyo ate okuvayo ne bagamba bagenda kujja nabo byesimbe ku Museveni lwakuba nti ate munnange ye Nandala Mafaabi eri mu FDC newankubadde nga y'omu ku abo naye yakulaga nti muganda wange already alina okwesimbawo. Ekintu ndowooza naye kyamanyi obulungi nti eno baamukuba ddajje oba beekubye ddajje. Tewaliwo competition wakati wa Mafaabi ne Museveni tebangawo, tewaliwo competition w'abano abalala. Kale munnange Mpuuga Mao bo bano munnange bamaze dda okukakasa nti tebagenda kwesimbawo, tebagenda kubeera nga beesimbawo. DP Democratic Party Mao ne DF naye tewali nnyo njawulo kubanga bano be bamu. Kakati munnange nga batugamba nti akalulu ka 2026 tebagenda kubeera nga bakeesimbamu, tebagenda kwesimba ku mukama bwabwe Yoweri Kaguta Museveni, tebagenda kwesimba ku mukama bwabwe kuba tekikola makulu. Kakati munnange meeting yatudde wali Lubaga, Mao n'ategeeza abanene mu DP kitagenda kwesimba 2026 n'agamba era agenda kusalawo oba kugenda n'ekyo kyonna n'ekisesi yakyesalawo. Ayogera ku transition ne babeera nga akakasa nti bikuba kugenda mu kalulu tekijja kusoboka bo tebagenda kubaayo, naye nga ensonda munda munnange olwedde ezitukakasa nti olwedde omuliro mu kibiina mweguli era gubadde ebbanga ddene nga mweguli okuva Mao bwe baakulosinga n'atonda DP mu NRM nti embeera muganda wange eri awo nti bagamba mukalukalu tajja busera, naye ekikulu kya byonna munnange era buba bukwokyeza bukyoba tukola ki teweerabira ne bw'obuwanda mu nsawo y'ekkooti era kiba kitegeeza nti ekkooti egenda kutoba era buba bukyafu. Kaakati muganda wange Mpuuga naye bw'atyo. Mpuuga jjukira balina wano oba ofiisi yabe Namirembe wano naye agamba nti munnange naye abivuddemu oba ate Bwanika ali ludda waawe tetumanyi tibabivuddemu. Kakati ebyo biri awo naye okuva lwe yayawukana bwe baamugwamu eri Makerere Kavule ne bamutegeera bulungi nnyo muganda wange ebintu bimutambulira bulungi nnyo. Kale ekifaananyi Mpuuga ne Mao abantu bwe babalabira ne FDC ya Nandala Mafaabi bwe bagirabira byonna bibasiba bye bikutuka bwe tuba twogera ku buwagizi bw'abantu kuba kati eno generation eriwo emanyi bulungi nnyo ekigenda mu maaso tewakyali kubuzaabuza. UPC yo nayo oba oliawo nti yali badde esimbawo candidate naye ate nabano balina ebizibu era okusinziira akakiiko k'ebyokulonda kamaze dde okubeera nga kabawandula mu kalulu ka 2026 kubanga bano basisinkanye omulamuzi Byabakama ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda. Kati olwo n'asooka bataputira constitution yaabwe era munnange okukakkana nti ebiwayi byombi ebikawayana mu UPC bwe bityo byasisinkanye. Kati bwe batebalemereddwa okubeera nga bakkaanya okubeera nga bafieldinga presidential candidate 2026 okusinziira ku kumenya constitution yaabwe nti bonna baagimenya kitegeeza nti bakola byabwe kubanga Byabakama yabagambye Jimmy Akena abatudde bonna Jimmy Akena wabaddewo n'omulala bamuyitaani Dennis Enap Adim ne wabawo Joseph
Kintek, Ochieno ne Peter Walubiri Mukidi yabagambye nti okusinziira munnange ku ngeri gye bakwasaganyamu ebintu era n'alabula Akena nti bwe yategeka virtual conference tekyamutaasa nti byonna byali kuyisa lugaayo mu kkooti bye yali esazeewo kati n'olw'ensonga eyo tewaliiwo n'omu kwabo agenda kubeera nga munnange yeesimbawo. Kakati munnange nekirabika nti abo nabo ne babeera awo. Jjukira nti olwadda UPC nayo ate eri wamu ne bampuuga mu coalition eri eya Big Five mbu nga tekuli bali balala mbu abali mu kuteesa ne NRM. Kitegeeza n'abo nabo munnange tebalinawo kye batugamba. Akena byabadde nga yeewakana ebbanga lyonna Museveni nze sikolangako Museveni byonna muganda wange birala nnyo. Kakati ate bwe tugendako mu need, ekibiina kya need kino nakyo kirina ebizibu byakyo. Bano in fact bo bennyini be bagambye tegenda kubaayo presidential candidate ava mu need. Bagobye Kabuleeta ne bamugamba genda, ne mu kibiina ne bamugoba. Totumanyiira genda ne bamugoba bagamba nti yeetuminkiriza mu bingi nnyo. Kale bonnange bwe batanabo bagamba tebagenda fieldingayo presidential candidate n'omu aba need. Tetumanyi Kabuleeta oba anajja nga independent nsuubira okuba ndowooza nga ebbanga ery'okuŋŋaanya emikono lyamuyitako oba. Kaakati bonnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo still tukyali mu biseera bya kunominatingibwa. Nakutegeezezza nti already panic oba obukenke bw'amaanyi nnyo wali ku kasozi Kavuli Makerere Kavuli wano panic mode mwe bali. Ticket eya NUP muganda wange esemberedde okubeera nga bagikwasa, ate bagikwasa omu kwabo bonna munnange kwabo bonna. Kale ba aspirants bangi nnyo mu kibiina kino ekya National Unity Platform parliamentary ticket kuba MP bwetu munnange wano ku headquarters ayayayye kugamba efuuse ekintu kye balindiridde oba nga ki. Oba oli emmotoka ya gundi ngejje oliawo batuula awo ne balindirira tenti ne batuulako mu ofiisi eri ne batuulako mu ruumu ya kugamba amaye ekibiina kya NUP mbwe ekiseera bwe kyatuukira nga waliwo abatagendayo Makerere Kavuli tebagendayo. Kakati essaawa ya kakati bagendayo babeerawo balinda tiketi. Olaba nti abantu bamala obbawa tiketi tebaddamu kulabika. Kati nno akantu ako kanene nnyo mu NUP era nsuubira okuba nga abo bonna abalinga beesulu babba enkiiko za NUP. Omuntu ayinza n'okugamba nti mu biseera biri waliwo ssente ze balina okukuŋŋaanya, ssente ze balina nga okukuŋŋaanya kwegamba nga banogamba nti buli MP bamutemako akaseera kagenda mu kibiina kye ne NRM ebikola naye nga boogerere abamu ne bagaana okuziwaayo tetujjagira tuti kati nga batwakaje bwe baliddamu zifuna nijye baagenda tebajja kuddamu nezo ze baali bakodowalira tebajja kuzifuna. Bwanika tebajja kuzifuna kubanga zikomyawo. Naye kati ayinza okugamba kale nja kuziwa nja kusasula n'emyaka giri mujja kuntemango ddabo naye nga tekikyasoboka. Kakati munnange abo bonna bajja ne luli nga bakubuulya kati mpaayo zaaki kubanga anti kakati essaawa yakakati dododododo afuuse dododododo. Muganda wange bagamba omukadde akwasiza ku mmere ye. Kakati munnange ebyo bibiri bali ku kitebe Makerere Kavuli sina gwempolereza nti oba ono oba oli vetting process yo muganda wange kitegeeza nti eba ekoze omulimu gwayo era buli omu muganda wange tosobola kusiga bijanjaalo n'okungula kawo tekisoboka. Kale bwe tukigenda